kitalo ddala omuwendo guweza abaana 13 abaafiiridde mu kabenje. Imagine abaana ba nassale baby top middle nassale gye njogerako baana 13 be baafiiridde mu kabenje. Nalabye amaziga ga maama nga bamukwata agenda alaba obadde akituufu omulambo gwe bagamba omwana we mwali. Nalabye omusajja omukulu taata musajja watu ng'atudde ku ttaka nga n'engatto ze takyamanyi gye ziri wabula ng'atudde owabadde akabenje nga tabitegeera. Mazima ga Katonda omuntu atazaalangako oba yayinza simanyi na kumanya. Okusinziira ku information gye twasoose okufuna baatugambye mbu abaana babadde bava ku trip webityo, naye point eri nti abaana babadde mu school van nga bagenda ku ssomero. Babadde bagenda ku ssomero. Nange Mukama Katonda. Omwana mumanyi ekintu ne mulaba abaana ba nassale babaseera school fees, ne mulaba uniform z'omwana wa nassale. By the way, mulimu amasomero ga nassale nga uniform y'omwana wa nassale bagiseera no singo wa secondary. Olw'ensonga buli kimu omwana wa nassale kibasaba omuzadde akiwa. Actually ebiranga first time abantu abasinga ye mwana waabwe abeera asooka kabeere wakube naye kiyitibwa nti mwana muto omuzadde ayiwawo omubiri. So just imagine nga ye mwana wa asooka ne bakusaba uniform ya 7,000 oziwaayo, stocks ne bazituguza 2,000, ne bamugamba omwana agenda swimming 3,000 naye nga tewali na byagenda swimminga. Ne bagamba omwana ne babakyusa uniform mbowa baby alina okyusa sportswear. Omuzadde buli kimu ofuba okulaba nga okiteekayo n'ogula buli kye bagamba ku ssomero. Naye just imagine essanyu lyo lyonna ly'ofunye mwana wo kukeera ku makya okugaa nti omwana babatwala ku ssomero mu school van wabaddewo akabenje 13 bafudde. Mazima nga n'owo mwali nayo omukyala ng'akaaba. Nalabye abazadde nga waliwo omusirikale yatuuse n'abagamba bino bagamba ku ssiini bannange temusala. Abazadde ne bapenetrating ne bagenda. Mukama Katonda. Mukama Katonda asobola okubeera nga agumya abazadde bano. Otunula feesi z'abaana bato balungi bali erethe naye nga kati zembuyaga ezikunta.